ne base nabo sibajjukira katongambe benfeze. Nina apartment eri kumpi awo n'ewaffe. Ne mugamba nti eka ono ne nnyingira mu gate naye ng'ate si waffe. Siwobeera. Yeah. Ne munambuuza ennyumba ya mmeka mu kitundu. Abawala tetukyaswala. Nze siswala first nga tondiisa tonsuza. Eno Gadacom Hotspur esangibwa e Makindye near New Park Last. Era nga bagala hosting house parties tulina ekifo kinene, we have drinks, the place is comfortable. Era nga tulina ne parking yard enene obulungi. Era nga tukola n'ebika bya massage ebingi wammanga. Tukola Swedish massage ng'ankakasa ffe abasinga. Tukola deep tissue massage ng'ankakasa we are the best. Bwekituukako aromatherapy massage, we are the best. Trust me, you'll love it. Wetutuuka ku hot stone massage kakasa wano ku Gadacom ffe abasinga. Abantu bambala ntubeete mu massage Gadacom spa. Spa nungi. Ina bishiki balungi bakukola massage bakumanya massage. Mwena nimbeeta aha Gadacom spa. Ku Gadacom Hotspur tubakoleko massage. Tulina ebika bingi bya massage. Tulina obuweereza bulungi bw'amaanyi tukolako bulungi n'ogenda wina ng'oteeredde. N'ebika bya massage byonna by'owulidde n'abalala bonna abalungi b'olabye tugaba service ennungi gy'otagenda kusanga walala wonna wano ku Gadacom Hotspur esangibwa e Makindye. Kenywemu kubanga benkyaziza nange leero mani nosooka okunywa. Anange. Bagana okunywa nya buli gye ntambula ne kati bansuubira caayi. Ntambula ne caayi mu kikupu. Kyekyo mukazi. Ate mukazi kayasiba caayi mwesibira nze. Kikulu mwakeera nnyo wasakata amateeka mangi. Obutali buzibu tetwagala tubeere ku kkubo tutyoga. Tumubeere ku kkubo kala ate lwaki muba mutwegomba nga muli bafumbo. Tuga mukyala wa ina kyatayina. Kati nkubuuza ekintu kyo. Abasajja abafumbo bakwegomba. Ate nno mwatunze banneegoma ate zisagala asajja abafumbo. Si bafumbo just like oba omwagalako oba like nga money. Abasajja abafumbo tebabaagala. Lwaki tebabaagala? Oba abatali mu future yo. Kati osobola osanga omusajja omufumbo n'akulimbalima nti agenda kuwasa. Ne bano era abalenzi bembeera nabo era nabo tebabawasera nabo mubagalako. Naye era obeerayo n'essuubi. Ate nga watakuwa ssente era ng'odduka. Ate oba tolina ssente mba nkwagaza ki? Tuli ku The Truth Media, just go subscribe, like, follow. Mbagamba nti nno awe China ewa Joseph e China buli kimu wekiggwera awo oyagala bintu bya kago kutikkira maali kulambuza butale bwe China jangu Joseph buli kimu kali watu kiteeka yawo Joseph asobola obbikolera ogwiguze ebintu toyina wabitereka alina zi warehouse wasobola okuyamba ne mubiteeka ne mwogera oyagala osobodde ebintu bireeta ya Uganda ebyo byonna bikwasaganya. Okay. Then nga 24 tugenda kuba ne concert ya Saha ku Cricket Oval fenna we tugenda. Nga 25 ku Sheraton tubere ne concert ya Ragadi fenna we tugenda. Nga 14 tugenda kwetematemamu. Tusoke ku Sheraton ewa Geoffrey Lutaya tugende ku Serena zikumi na nyaze mbagamba kati za gundi February ku Valentine tugenda gende wa Geoffrey Lutaya ku Sheraton tukubo muziki tugende ku Serena Nava Great tukubo muziki tuvaawo tugende ku Cricket Oval wa Grenade tukubo muziki ku lunaku lwerumu mwe musage ndonge mugenda jiwulira omwaka guno bonna bizikosa tizembagambye zonna nja kubeerayo oba antia tugenda wa Grenade Bogena Grenade. Ne King Saha. Ogenda wa King Saha ne Grenade. Agwe chikutala Grenade nchimanyi. Olagawa. King Saha Grenade. King Saha Grenade. Myra then ne Harmless Weapon. Yewe na chiti ya kasoke mbuzoli gwe mwaka gwo bagutegeera ogugenda otambula. Happy New Year. Oli bulungi. Ndaba bu video nyenya we noti kichibye mwolesa ate tuolesa ki kunyumira mu bantu ne onyenya bo tukwefiirako tekata abantu batugasaki kati ate abantu bagenda kungattako kyandiisa nsuza
Ate omusajja ayinza okuba mudiisi ayagala okuwasa nakulaba ng'okola ebyo. Nedda muntu gwakyusa omuntu. Osobola okunsanga nga nze nankunama biki okitegeera. Naye ate omuntu nanjagala nankyusa embeera zange. Mbu gw'otuusiza okyusa ggwe. Nga lwaki sikyusa? Igwe. Nga nfunye omusajja omutuufu. Omulabira ku ky'omusajja omutuufu? Ate gwe wulira by'oli. Alafu naye onoofuna otya omusajja omutuufu nga nawe tomumanyi. Omulabira ku ky'omusajja omutuufu? Wabeerawo byakola. Nga ki? Kale endowooza ze ziba waggulu. Ng'olaba nti ono omusajja agenda kuntwala mu maaso. Naye waba talina ssente kasita endowooza ze ziba waggulu. Ate kati bw'oba tolina ssente nkutwalawo. Ngenda kundiisa mukene buli lunaku mbula okuba olina endowooza eri waggulu. Mukene KFC ogenda onninyise ka boda mwana wani golinyisa boda kunditerera sikuterera olinya boda yaki olinya enfuufu enkube Wai kati enjirinye nga ndi wange newo nzije nga mbeera nga ninya boda olimu magezi ki ntuuke leero ngambe leero mukyala leero sina mkusene kwata yogo omutwalo yiya waawo okimanye mwana wani nga mami wange yansomesa ate nzijeyo leka naawe tukwata mutwalo bwaki ngukuyuliza mu maaso ng'olaba nsonga alabika awakanye kati zinali njizaako ssente nenjokya wuufa oba yali ampadde ssente mmeka nenzisonseko omwo oba wuufa ndowooza ya muliro gwakwata waya z'omunda neewunya mu nnyumba agenda ogisumulanga busente bwampadde na butadde naye kati labamu onkubidde nyambadde nnyumye unoositula omutwalo ogumpi mami wange era kikiba kyakututeyo ate kati woba onzinye nekitegeeza nti olina okunkwatira omutwalo gwo banange naye omuvubuka oli eyo ng'omanyi wali ompaddeko omutwalo boy nga nali nzizeko ono nsanga akayumba kankona nkakali awo kalinga akasulamu embizzi nokwata omutwalo n'ogumpa bro tokiddanga namo ayina amaka kalina ne transport tamukuwa akudropinga nagamba ngenda kukubira essimu olinda kuba bakola batya gutidde mwenga munyumiddwa obulamu bakola batya teri bulamu bwe tunyumiddwa kati omusajja omuntu asobola okukuzina n'akeera ku makya n'akugamba baby ngenda kudropingako oba n'akufunira n'owa booda we nakutwale nakutuse ziba sente ze bagenda kutesa ne wa boda we bakutuuse olusi takuwadde wadde na sente no olusi newe tewali oba ogenda kulya obunyama mu kkubo kati obunyama mu kkubo musajja gwolaba nti tagenda kuwa sente nga mubeera mwenna tayogera ku byakulya omanyi wakibeera tayogera ku byakulya n'ekyokunywa osanga oba yataddewo mazziga oba minute maid nga munywa kwago n'akola byakoze mwana wani nze abantu bali eyo bagamba mbu Maira malaya kambere malaya abamu bamanyi tebaagala bagamba mazima mbu olaba omusajja nze sirinyangako mu mmotoka like ntudde azin sigenze naawe wabula kubeera kaawo naawe mu mmotoka ne tunyumya omusajja n'asitula emitwalo 2 n'agakuwa for transport naye abamu bagamba yeetunda sente azijjawa not that inabeera klasi kati wogenda ng'oya omusajja akutwalira mu level gy'oba weetwaliddemu 2 mulimu n'akuwa $10 emitwalo 37 si mingi oba sente ntono emitwalo 37 si mingi naye kati gigambe kale boyfriend wagikuwe ng'agikuwa kuki kugamba basajja b'ennaku zino omusembe okibola nze na boyfriend n'abakooye sikyayagala boyfriend kikola balina inakulusanya tuno nine abadde mu comment n'asindika comment n'agamba bakulako ku apartment ya chicken igwe bandaba ekituufu naliyo kati ate bali baagala ki waliobadeko wa chicken nali mbaddeyoko ate kati apartment njereere bweti kati oba oyimiridde wali wansi onawona baba bakulaba ng'oyimidde jjukira oba yali ku fleece embayo awo nga tanaba kusenka genda ekyanja eyo gyali
apartment alinga yasembayo eri kati buli omu abeera akulaba. Omusajja we yakukyaza gwada ku balkoni kwemulisa. Ate kwemulisa kati kyogamba ino okubeera mu nyumba kale nabeera mu nyumba nate twatuka okugenda like ofuluma okusanga musanvu nga tumaze okulya emmere nga maze okufumba. Wafumbe wa chicken? Ekigezo wali ofumbiddwa. Byali bya lunaku lumu nagendayo kiro ne nvayo omusana. Ng'omukyaliddeko nga mukwano gwo. Mwena muli ku social media. Mwannyoko kyalayo ogenze mulwadde yakugambye ko mu katubeere basista naye brother waffe. Kati chicken woba omulaba ayagalikika. Ono yamwagala. Yamwagala. Omuteba uyita kwagala. Kwali ki? Nali nzinamu buzinyi. One night stand. Ebyaddala. Yeah. Kati nga chicken oleta mbolese wa mama wo. Leka nawe mbulavu. Tuve ku chicken kyali wange. Era yadde kyali wayogerwako. Muleke. Tumutovola nnyo chicken. Tetumuvodde wabula twogedde amazima. Kati chicken. Olowooza ki? Noza musamba samba mukuba. Naye golaika ina kimwekola ne chicken kyotayogera. Kati ekisooka chicken. Chicken gw'omulaba ku bakazi chicken oba agenze mu comedy night oba bwonna wagenze chicken ayina okuvaayo n'omukazi. Kati nga yakujawa. Nze? Yakulondawa. No, nze teyanonda mboba yanondawa. Chicken amusanga yajjako lumu kwa Runa nansanga nga tundi mukuli emmere ne tunyumyamu awo. Yakulonda mugundi mu hotel. Va kwekyo twanyumyamu just naye kolote saafuna namba ye kati namusanga mu H2O nampe namba ye nentambula nengenda ne tubeera nga twogera. Kati yakulonda mu bbala. No, lero yamala okunjira yanzijja waka like he called me and he was like, can you come to my place? I was like, oh, yeah. Nangamba fune ntambula je. Era ne banvuga mpaka ku gate. Ne nyingira ennyumba. Abantu ebintu babikolera ddala. Mama, owulidde ono yafuna olulenzi oli awo lwo. Lulenzi kinaawe. Chicken lulenzi oba gulenzi. Kati nga nawe ogenda wetulisaako mizairo ya chicken mbuyo omwana. Nawe kenyini abantu bagala basobola kwetulizaako ate bombadia. Kambere bombadia naye ate maama at least konze nsobola okulimbalimba nti nkwagala nga sikwa naye ka chicken mpoziko mu chicken waba alina muwala gwayagala. Olaba asobola okwetulanga kali eyo nga abawala bajja ku lives ze. Yabirekeraawo kati muntu mutuufu ebyo yabirekeraawo. Chicken first ya dete namba yo dete simeto ku chicken. Wali eri ate zina ke time. Nze nina kono ya mumazeko. Bajirete tu. Gwe namba chicken ogina? Sijina njagaza. Gojirina. Nze njirina. Nag. Abantu si kirungi kuwaayiriza muntu. Kati weyeegaana. Nga tutegera ati obadde omuwaayiriza. Neda si kuwaayiriza nga nsobola okutwalayo gye ku apartment kuba nze manyiwo. Nteerija yesimugira. Kesokeddewo like ebadde evuddeko. Olaba waayiiya? No. Sekuyiiya chicken naawe omumanyi. Chicken first of all ayagala gwa abatwala ennamba ye. Ate ayagala gwa abamusaamu ssente. Chicken talina ssente, chicken ssente azijja mu bakazi babeera akwanye. Gwe byali abikozeeko byonna by'oyogera. Chicken n'obwa chicken bw'amazzi enjogera ng'ondaba we bati. Chicken sidani chicken. Enkoko efuse enkoko wano bannange. Kituufu. Why? Ona enkoko yaali mugiwa mu. Wali olabye enkoko etegeera era eba mu kuzungazunga. Kunoonya byakulya. Yetuuma erinnya. Chicken. Kade enaku zomade mwogera. Mwakomadda. No, tetwakomadda naye. Ndi bujengezako kwogera naye n'obuntu bwansindikira awo. Kulwogezako kwogera naye. Kitegezo kyo. Okyamufiiringa. Aliwa. Chicken. Lwaki omusindikira? Sinze ati buli like wenkometinga ku status ye. Ina akantu kansindikira. Nkala duki. Wagala okwala. Naina bustika bwabeera mpeereza wano. Gwe lidako nga kusindikira bustika buti. Buli awo sibutegeera. Sese naye nga that's the fact. Olaba obo bushani lips bwani. Koma kwogera naye ndozo bustika. Gwe bustika gakusindikira bwa tab.
kwogera naye wa naye naawe n'omusindikira kattabu kuz'omwezi nga just na commenting mula bintu bye beesindikira nakoma kwogera linamba chicken kati olaba chicken osobola mukwira n'omugamba hey babe biki tezokala kubuuzaani chicken abuuza sometimes tabuuza ekitegeeza gw'oyogerako naye soogera naye era n'ennamba yo jjagiraba teringa naye bawala bangi bendabye ng'akwana nga bakwano bo ya olaba ne kululi bamuteeka oba byali biki ne bamugamba yagula malaayi emitwalo 10 ate nga tebaamulinda mune naliwo oli yali amuwaayiriza twali ku climax nkubyeko You are calling is currently disconnected because it's not validated. Thank you. oba si yeyo yeyo baamujja ne ku network simanyi kireka gijje okubye ku ya rasta chicken nedda ssebo yiiyo obadde nsobo nalinamu ne chicken en rasta olinamu ne chicken en rasta mwe sooke gundi twali mukuliko ey'ejjinja bangamba mwagenda ejjinja ne mubeera n'omusajja y'omu mwe babiri nga mwena yabakwana bwoleka ate era nakyo si kibi twogera ku mani nanti Isaac Mani oli gaye ate mulalamu asinga n'abo ba chicken emirundi chicken tubimuggyemu mubeera mutya nga muli ba mukwano nga mwali mwagadde ku mulezi ate kati ffe bitukwatako ffe bitukwatirako wa you friends we are friends and he is also our friend ate friend ng'alya kati kyogamba gwe mukazi oto oli mukwano gwe ndi mukwano gwe kati naye mukwano gwe ate bakwano be mbalindi nabo kati toli nabo naye kati ffe bitukwatirako wa tetuli bafumbo naye kati ye wabeera mufumbo y'amanyi kati kuwogereko naawe tukononera obufumbo ak'olumu manyi naawe otugiragira nnyo notukyankalanya adokononera n'obufumbo anze omukazi wange amanyi ndi soja ndi royo naye nga kyogamba gwe toyendako bbali soyenda sibikola mayo ekyo kino mukikola mutya si kukikola kati noyinza obba omanyi ffeffekka nga waliwo n'abalala kyenamugamba naye okuba naye tawulira abamu ne beekuba n'okwekuba nga ffe tutaasa butaasa we bayombera nga ffe tuli naye we bayombera nga ffe abaweeweeta buli wamu okitegeera neefuulanga mukwano gwe just nti nze ŋŋamba nsobola okudda eri nga akwagala nnyo tuba nze mbanga muganda we naye twazannyawo ka truth or dare nze yamuyita mu tent nemuyingiza namukuba kiisi wanywe n'ebintu n'akwatako okuba eddakiika ne bazisalayo singa n'ebintu twalya mwateekawo ka truth or dare mmwe naye nga mukimanyi nti mwe n'abaagala abali abakwana kati nga gwagenda naye bwe kigwera nze Isaac Mani tetwekwana mwakola ki just twali awo Isaac Mani teri gwakwana just abayita oli omuyaye kasaba nga akwegombye nze tebampisaamu gaali yayisaamu nanti gwayisaamu ate nze baby let me tell you this nze tosobola kunjagala nondekawo awo cause that's why saagwa naye mukwano kubera singa nagamba abo bonna nandibayiseeko bandivuddewo nenfuka number 1 tiwagwa naye mukwano wakola ki oli friend wange okitegeera kati nga nze wennaaba mukwano gwo naye nga byonna tubikola naye nga tetweri ate nga tetweyagala naye nga byonna mubikola ng'ebiki byemukola kati wenkuba kiisi mba nkwagadde ono kyenamugamba oli nti abantu tubanywegeranga ne tubaleka feeling ne zidduka si nti buli gwe tukuba kiisi aliwo okwagalwa olw'ekigerero kiba ki mupima tetupima si kupima yes nyinza n'okukwatako nga mpulira embiriizi zonzibala yana muze mundeke wallahi ekisooka nze kankubulire saagala busajja butini ndanga ng'oli mutini nnyo wena wakalira n'oli ebintu byayogera Maira saagala busajja butini saagala musajja mutini beerako kale ng'olinamu kale ku kifuba nga nina we nsobola okukwata nga ekisajja ekinene naye nga boy kuba ono agambye busajja obutini ate ate kati gwe kenkubuulire mulimu anti kati nze nganze saagala busajja bumukene webale nnyo kagenda kugenda mu kifuba
okalabenga gundi nga tokafiiringa ate nga tokawulira. Njagala nkukwate nga mbutufu wenkunyweza mpulire emikono gyange yes. Ne kati gwe wena onkoma wano wena olinga ugabuuzo kiki oli mu swimming pool. Ate wena ina nane katuyanye ne kawo ate no mulimu bano olina obusinga n'ogwa mulavu. Olina akantu kenkana wano. Bugwanyo mulavu. Alina akantu kenkana wano. Kyokka ate abeera kubuuza mbu baby nja kuba omuntu oluyi. Biki byempulira nga olina wena olinga omwana w'emyaka 2. Ate baba baagala okukakasa mbu ompulira. Musanyi koze bitya. Biki byongamba. Nga kubuuza mbu muwulira okolaki. Kati mumuwulira nkuwulira kati ramba muwogere omuntu amatu. Mbuwulira baby am I sweet? Gwa ngamba nze alina okugamba. Kyo tukyabalimba nnyo. Nze wookimbuza nkugamba ya naye nga you are not. Yeah. Wagena woman on top. Nekatandika. Baby, all is it all mine? Nimu busajja bola abanga bo bwakulyako buli sente. Ninga tero kawadde. Omala gananti. Era bisigala nti aba akozi naye akufunye. Mwatu noze wenkuzina. Nesango ina akasola akatini. Mukwano sidda. Nza n'okwechangira. No wali ina sente. Nobo ina sente gena n'akantuko. Mama ompe sente zo. Ate neno nokunzi kusatonzi kusiza. Ate nno kati nzolaba. Nze ndwawo n'okumala. Kati nze mba njagala omuntu nga obonzi na mbutuufu kale. Geza koleka otuuke wali. Newe no nkoma wano ku buntuntu wano. Nawo woza simanyi baby simanyi nja kukuba engolo. Twagala bintu bya Saddam Hussein ate goleeta gundi. Saddam Hussein yayinaki. Yayina chip Saddam Hussein. Gwe tofaayo. Nze nafunako gayi. Yanegomba like ze siri muntu agenda mu bbala nti oba kugira nnyinza ogenda mu bbala nga nninamu emitwalo nga 2. Okitegeera ya. Nentumye oba with my one friend nentumya butekila oba JP ne tutuulaawo. Kati gayi averi n'akwegomba nenga gwe tomuliiko. Gayi yajja n'anfuwa sente bwali buddoolobwa. Ngazi kufuwanga okoze iki? Tewali that I'm smart. Ngo tude butuuza n'akufuwa sente. Nenga ate bali bazina naye yababuuka najje wange. Kati awo samuwa namba yange yagisaba mukwano gwange. Okitege nagimuwa. Nali ndi awo omusajja nkubira angamba jangu nsange kwa Rena nkutwaleko out ne mugamba. But I don't know you. Naga ojja kummanya. Nemwe asindikira ebifaananyi byo n'abisindika. Ne mugamba kali wakusindikira ebyomulala gwe kito kirowooza. Musaba kifaananyi ne video ate neera nenziramu ne mukubira video call. Okay. Yeah. Kati nangamba jangu bambe kwa Rena. Can I pick you? Nti nedda on picking awaje wampangisiza. Then kuba waliwo kubanga osula mu ghetto. Atoti akulaba jova. Oti okulaba josula. Mukwano nze sisula mu ghetto. Okay. Lwaki wagana okupikinga? Namugamba send Uber. N'ateerako sente. Za Uber. Mitwalo 5 just kwa Rena naye nga ndi nsambya. Okay. Bwe natuukayo musajja biki ne twetegeera ate nno nnyo kuba nze saagala musajja mu bbaala. Ne twetegeera nangamba I love you biki. Yeah, nangamba I love you ne mbuzo njagadde coach. You are classy, you look good. Biki nangamba nandyagadde okubeera naawe. Oba okupangisiza ennyumba namugamba kimu ninawe ensula. Nsobola okwesasulira. Okay. Then kati next time awo napaayo sente nezire waka. Nasasula Uber tenaddamu nampa ne sente. Nakuwanga emeka. Yampa 7. Okay. Ye bitwalo 11. 12. Kati then next time following day nangamba come and meet me this side akamwesi. Eri ku Gaza Road. Yeah, nengenda. Yabeera. Just bali bagenze ku enjoyinga. Okay. Ne mikwano je ne jinegomba. Omusajja kati naye ngeri addala okunjagala koro ne tutamiira nga zonna whisky zitukubye biki. Mikwano je tebomuli yakwegomba yakwagala.
ate omu yabba mu ssimu ye ennamba yange ne mutandikirawo naye si nti buli omu okay gena maaso napangisa yali hotel ya $3 naddamu nampaaga 5 kwolwo hotel yo mwagisulamu nze nsula 8 ye namulekamu nze nenvaayo naye nga mwabikola ebiki ate hotel yapangisiza ya kati gwe osobola opangisa hotel ya $3 ne mutabaako kyemukola oba mbuzi yakusabula mwamulabira ennaku bbiri nekiggwa ate ono ndaba nnyingi obuli omusajja ali kuki negwe ate olaba abawala abatali shy be bakyasinze okumakinga ssente nze njagala nnyo Winnie wa mami mbuuza lwaki yali oba wa mugeto naye biki nga atambuza kituufu kyali okitegeera naye kati olaba waatuuse okay kati kyekyabukawula n'omusajja oyo ekyanjawula naye ne kaakati nkyali naye umugattako abalala ate ye yali agenda obbeerawo ye yanzijjako embuzi oba yasembye yakujjako embuzi tomujjukira neyagijjako simujjukira naawe temujjukira kyemujjukirako gyemimwa gyali gibadde kuba yalina emimwa emirungi kyokka naye feesi sijjukira naye kyokka bambi yali mulungi nze gwenzijjukira yali agaba ssente kyekyo kyokka yagitwala kyomujjawo nti yali agaba ssente manyi bumanya naye yali agaba ssente ng'amanyi n'okujja ewaka n'akyala nga omanyi muko omwetegefu naye nga gwaliko nze najja n'akubira ne mami nti leero njagala tutwala muwala wo out nankimu naye nga gye simujjukirako ssente ng'olumuyina emyaka emika ebyo bye mwogera sekisi aliko emyaka olaba ne mukwiso twamuzannyanga kati ate gw'owoza myaka nga mugenda okukyaba enku we kayingira kayingidde kola emikolo tobuuza myaka kati bwe kyogamba osobola okumbuuza emyaka osanga ekisajja nga kikoma eri naye ng'oli wano awaliwo okuba nga oli mumpi naye ng'oli mukulu naye waliwo olw'okuba nga olabikira ddala nti oli mwana ate nze saagala bulenzi butombu buno buchikeni yadde waganye omwogerako obwo si bwagala obulenzi obuto banaye busumbuwa tebugaba ssente bujje sikwekuba bwagala kuzina buzinyi engoye bwambala mikumba kujja kwerabisa mu bantu naye nga pocket bateka mitambaala nga naye nga lwaki mubikola na olaba ekyaŋŋana okwagala abo abavubuka abato yampita nga ndeetinga nga nange ndaba omusajja anyumya ayambadde bulungi nzijja n'emikwano gyange eja 5 bakuyise kaki ekikutwaza bakwano bo anti kati mmanyi nze simwagala abakiremya anti kati awo ate oba omwesalako genda naawe nga gulidde ebyokunywa wekwasaawo awo ne tugenda ne tuula ku ttebo buli omu yasaba kyakunywa kike okitegeera ne bibalema nze natambula nenvaawo ebiki byabalema bavuka nga tebalinaamu yadde n'ekikumi nga ne kapiza ne kabalema kati ne bakola batya nze ate kati bakole batya n'abaviira buviiri nze mbeera moyo that shit obusajja obuto buunya ne kalimbwe nze mpulira ompunyira kalimbwe buunya n'amanege bwe butaganaaba bwe bwagala obbuwa bijje nga muyita mu buzibu bungi tebusala na byoya leka naawe temubavumaavu buunya akamwa amannyo gaaguba enkwawa tashevinga diyo tateekayo ne muŋŋambye baba n'ebikumba nga bakubye ebikumba anti naye nga tebalina kyebali ate nga n'engoye bazeeyazise abamu osanga omuvubuka nga ayambadde engatto mpya naye ng'ekyaliko kabaaje bwamma ng'obuntu buno bubeera so musoke mumbulire mbadde banyidde eba design kyeyo nga toyiye oba ogiguza ate woba lwaki obuyagala kwerabisa n'empale basanko buno obuntu buno nga bukyaliko manya yagiyambadde agije mu booti kali nogizaayo aze kusanyusa kati nze namwe mwababuuka mulimu n'abapangize natuukako ekiseera ng'oli okundaba aba ayagala apangise n'emmotoka ndage nti alina ssente oyitike mangu nze omutoolo oli mutoolo yeepa ate batugamba muli siro lwaki speed oyina nnene waliwo asinga omutoolo obwangu eyo amayi yesu omusajja tayangwa obwangu kisinziiro zootya omuntu alina kujja atya kyekikulemberaku omuntu nga zeewuwo kyekikulembera mbeera waddala
nga you look good ate ng'olina money kuba ekisooka eky'omukazi kyabayagala olaba wano ebisigadde n'ebigoberera. Abakazi nga bo muli mbeera babaddemu bagamba oba oli mwavu kasooba mwenalaavu. Nze n'oba nga as long as you have money mukwano byonna mbikola. Kati nze nina ekisajja sigamba dde nsobola nandikikubidde n'okiwulira. Omusajja yeemoola naye namugana takiwulira. Yeemoola? Mukubire omuwulire. Yeemoola? Gwe sirika owulire. Teeka mulawudi. Noteekamu. Ogenda muwulire engeri gy'ayogera. Sorry, the number you have dialed nankubira kati wenda giraba in 1 minute agenda baakuli. Tekimwemooza. Anjagala omusajja naye boy. Tomwagala? I don't feel. Simuwulira. Tomuwulira? Simufiiringa. Kiki lwaki tomufiiringa? Kati nga weemoola nze nga nkwagaza ati. Yeemoola atya? Kiki kyotegeeza nti yeemoola? Takuwa ssente? Okuwa ssente olina beera wuwe. Bw'otajja we takuwa? Takuwa. Nange n'omuyina. Kati nakedde muvuma ku makya. N'oba oyagala za nviiri. Olina zikima? Akutwala mu saaluuni. Sikwanga omubbanga z'omugambye si ze zo. Kitegedde. Ddamu omukubireko gumu. Ate n'ono nze yantwala ne mu saaluuni mwakolera. Nga tokimanyi? Nga nkimanyi. Nti mwakola? Mwakola ne. N'abakola obusente obutono bwe temubulya. Ndi mwana wa nnyoko. Hello. Sharif. Wanje mukwano. Wanje. Sharif onjagala. Okimanyi mu mutima gwo nti n'okwagala naye lwakuba ggwe buli kimu bw'oyogera ne Sharif oyagala Sharif ate yabeere nga afuna kyakuwaayo ate nga nze kyenjagala njagala obeere nga nange muli okinda gobeere ng'ojja wane wange waka wagamba nga wano wafuulawo makaago naye kakati olwokubira Sharif obeera omusaba ssente kanaye bambi aggwamu amaanyi bambi naye nga yakwagala akimanyi okimanyi nti yakwagala nno. Sharif. Wanje. Osobola okumpa naye ebigambo nga 3. Mpaana. Sobola okuwa. Mayra. Amazima gano ekyotunula ng'amataala g'e Dubai. Kyekyo ekisooka. Ekyokubiri Mayra. Mubiri gwo nze omukimanyi luli nali nkukwata mu bigere nga wankukwata ne mu ngalo. Mbutuufu nawulira ddala nga nenganga. Wallahi nawulira bulungi nnyo. Teri muwala akusinga kubeera na mubiri mulungi mu kikula ne mu kugonda. Ekyokusatu Mayra. Nkimanyi owooma. Wali ondiddeko kati gwamanyi nti mpo. Nkimanyi. Katonda akikulaga. Naye nga wandyagadde okundya. Emirundi gy'otamanyi na muwendo. Katonda mukulu. Kale Sharif ate ogambye okuntwala out. Era nabadde nkugambye n'ongoba ngamba nti Mayra. Wandyetaaze nze nzije ewuwo nkulabeko. Mbeera sagana kundaba ku bulabe mba njagala obeere ng'osiibayo. Ewuwo wandyagadde mbeereyo like nga bbanga ki? Emyaka gye gisigaddeyo mu bulamu. Akanyumidde olinga amata g'e Dubai. Omugjeeko. Mugjeeko. Ng'olinga amataala g'e Dubai. Naye ng'ogamanyi amataala g'e Dubai. Olinga amata. Amata? Agava e Dubai. Agambye olw'omu buno obusigadde ayagala obeere. Ag'engamiya. Tandyangako naye ate omusajja nfiirako. Mumaze ebbanga ki ng'akukwana? Yansanga ku La Cruz eri gye twali. Olwayingira mu bbaala. Nenga mbawala bonna bye nali ndabye mu bbaala gw'akyasinze obulungi. Oyina big earth naye ng'ate sigiyina. Luli nali mu bbaala bala ne baŋŋamba mbu ate gwe toyambalirako ddala kamunda.
Kati. Ocha naawe. Nze nkambala muno ne mpulira nga munsiiwa. Obira mu balanga oli bute. Olaba. Kyokka tomanyi kutuula. Kata ate kati ntuula ndi wa ssenga oba ndi wa maama. Gwamanyi wona labako bulabi. Nze ne waffe tebakimanyi nti nyambala n'ebimpi. Hey. Waffe bamma. Kyokka ng'obira mu balanga. Nenga mbeera mu bbala mami amanyi nze nno nsiiba mu makyaki kusaba weebityo kitegeera. Bamanyi oli muwala wagonjerwa Mayiro. Yeah. Naye nga byolabye ku sinema mota nabiraba. Webale nnyo. Nina ne gwe nasangawo ne mujjawo. Gwasangawo. Nina anti wange. Naye ye. Yali ate ye namusukkako. Naye yali mulalunga. Naye kati omusinga. Nze namusukkako. Kati akutya. Kubanza ebifo by'entambudde. Kyemmanyi naawe tonnabigendamu. Kisoboka. Gwe kati mwe babiri musobola okuba abazimbi ne mukola siringi ennungi. Kuba kati mwenye ndi type ya siringi. Ekituufu kyo kiri nti amayumba gensuzemu mu Kampala. N'agamu mpitako mute nenga muba wano naliwoko nga ndaba vyo ndi mu mutwe. Chebata tukoze. Ebitanda by'e Kampala nno tubyebaseeko bambi. Nche tusola kupala logic amitwalo mbukumi. Ogera mu buloji buswaza mwana. Ani ndi mwana na ku mitwalo 10. Nero walo nenaku zino buno boterwe emitwalo 5 bulabikako bulungi. Naye waliwo buno. Akatanda kalinga ko mwana we suminga mwana wani goteeko munga mulimu ne agala mubere ku zero distance zero distance bye bichi ba distance. Kuteka katana nga katini. Ngendo kateeke bakako nga ndi ku trip. Ngatera ndi konzeka. Kati nga we nagenda ejjinja sola sulambu mu butenti bwabwe. I have my own money. Muzita mugondo. Sokole ko musajja oyo okuva olwo mwogera bwogezi. Yakuwa ku sente. Atampa omuwulidde bugwe Mayira buli woyagala njogere naawe oba oyagala sente. Kati nagendayo kewe sijja lemba ngalowooza nzijidde ddala. Nenga njala we wafaanana oba nsobola obbeerawo. Era bya stories si by'amaanyi. Nengenda saasulayo. Nasulayo naye saamuganya kunkwatako. Ne mugamba oba oyagala nsigale mu nnyumba yo fulume ekisenge neebake. N'agenda n'asula mu ntebe. Naye n'asiiba yatula na katebe ng'ali ku ssimu naye ng'atunuulidde nze oba ensiri tezinnuma. Okitegeera ku makya in the morning nakeera nagenda n'aleeta KFC. Nenzirya then olwatuuka neteeka kaawe ekibozi nga manyi oluddako nnyinza obutamuwona. Ntekawo ekibozi. Ogamba bwensula n'ogwokubiri simuwona. Ati sitakukwata bukwasi. Gwe va ku musajja alina oguyinda ogunene. Kati gwe mubala tewamulaba olyoka okkirize. Nze olwasooka nange namwegomba nga ntunuuliza oluuso nange ne ndumutunuuliza. Naye olwamutuukako nga yeemoola omuwulidde engeri gye yeemoola naawe. Okimanyi nti akututte Dubai mu ddakiika 2. Yatuuse n'amata g'engamiya wanywedde ddala okuba gwatanala. Agafaanana era bajja kunywa bunywi. Oli wa kunywebwa. Naye mwatuno n'abasajja balina ennyindo n'ekibendi batama. Jjukira nze njagala nnyo olaba feesi yo bw'oli mulungi ebirala. Kale ate mulimu bana balina kano. Oba baziyita nkobogo. Embaliga. By'abantu. Nange ogugere gwegattawo wansi. Tegwayawula. Eyajja okupaka lasi nali ndi mu kulya mmere. The girl just came from nowhere. Naye tuza ku tebo yange. Tebo bw'oba oli mu restaurant tebo teba yiyo. Omuntu yena wadde mbojja. Yajja nno nga ngoberera ekitegeeza yali yange. Namala kutuula. Natulanga wano kyali wange atudde nga wale n'atuula eri. Nantunuulira bwemuulako nzi kikyono yamanyi nange ne muddiza kasimayiro kampola mpola awo. Ate byo bikolanga. Kaje ngenda olaba ntumye emmere nangamba nange bandeetere. Kati nangamba baby teba kuwa amazzi konze ate kompise baby nzize baba. Nengamba kuwa amazzi namugamba bampe soda. Nanga n'amazzi bakuwenza ogeetaaga konze kale. Gawe oli mukalu. Gairo yasituka yaleka sasude biru y'emmere buli kimu nampayo ne sente. Kati ko staff ennyo mwetegeeza ne muwe namba ogwaddako
video call. Njagala video call. Sagala bino bifiruta bye mu muteekamu ne munyirya kumbe mufaanana nga tewada mu meetinga mwagala ku video call. Twala mu video call. Enda okulaba ennyindo. Gundi face camera egeza okumanya nali njagala okumanya ennyindo eweefaanana agenda ne wuwe. Namwenga muli bangu bakugenda waabwe w'abantu. Nga njagala kituufu wasula si wabi alina n'emmotoka yeevuga musajja alinamu ku ttooke. Nga mpapa ogende waabwe w'abantu. Njagala kulaba naawe kakati era wenatuuka mumwete kasa nalaba ennyindo nga yeje nalabye mu video call feeling nezifa wallahi sikulimba. Ekyasente tewakifaako. Nsaakifaanako ne ŋŋamba ennyindo yo ogenda kuntuuzaako oti eno kati ate ngenda okumulaba lulyo balero okuba yali mu mpale neneneko jiini nga neneneko nga teraga bulungi watambula ngenda omulaba zigi konze ndeka. What do I have to go? Nkugambye nekubira n'essimu nekubira essimu ne mugamba omanyi baby kengende ngano yamanyi kiwadiru ngenda muwaako. Nengwe tetwagala basajja bakopi. Singa manyi nti abasajja bakopi bantama. Yandropinga paka samu yao okugunda Makinde. Nagana okumpa transport. Kandi naganya omuwaako ne mbwa kati byamazi gwamanyi. Nange kenzije saddamu kwogera naye mpaka leero. Nenga yaddamu okukubirako. Yankubirako nangamba wankyawa konze nakukyawa. Nangamba mpa ensonga ne mbwa sigenda gikuwa. Tewali just. Sharif. Ate kiki? Kuba matagegede bayi. Mukuddamu mukwate yogumu mugambira ate tono. Hello, Myra. What? Ate obadde okubanga wankujjako nga njagala kukubira ate nguddamu okubirawo obusente bwo kinno mu busente bw'okubeera nti mbukulira bebi. Mayira nkwagala nnyo naye bane Mayira omutima gwetuludde ku kwagala sente naye nga nkwagala okufa obufu nze muzira by the way ne nebuuza ne Mukama Katonda teri muwala nvuga speed nga bwonvuga speed walayi sikulimba nze kino ekintu ekintuukangako mu bulamu kwagala Mayira. Okozi wangamba wenzijewo oyinza kukola ki? Bayiba ebigambo binnyumira, do you remember? Ebigambo ki mukwano? Okunkuba ekidomola waati. Okukube bomba. Okukube bomba. Wangamba nja kujja. Ate kikulu Mayira nawe nero wajja luli nakusaba at least ko nakugamba bugambi wakakonzikiriza nteeke uteesi lulimi. Anjira kukomba ku bukombi. Katinga nali mukyala. Mayira. Kwagala nga bw'okyula gye kikuma. Wallahi. Naye simanyi biki byonna. Nalumwa nengenda nga nzigenda nkulinga mpola mpola. Kasajja katumu naye. Lwaki bonna abali mu bbaala weegomba nze? Mayira nje ekisookerwako ddala owulira emmeme katale ekyokubiri Mayira nze sigwe gwali gumulundi gwange gwali gusoose okuyingira ebbaala ate Mayira kinjagala okugambako kiri ekintu kimu bwe nkutunula emaaso bwenti nange bwompa amaaso go olimu ebintu sikule bino ebintu nabizibu byakunnyonnyola kubanga kiri deep. Nze bakwano bonna balabanga Shira azayingizaawo abawala bangi naye nga nze Shira mukwano gwange kubuzizza ensonga lwaki ekisookerwako ddala Mayira toli mukadde ng'abawala abalala okitegeera toli mukadde abawala basinga kawedde Shira mukadde okitegeera obuzibu oyogera bye sikubuuzizza nkugambye kwogera bye nkugambye. Okay, Mayira, ekisookerwako ddala oli muwala mulungi. Ekyokubiri. Ate sooka ove mbireekaano olyoke onkubiri. Oba nsemberewa kale ngenda kukubirako. Simanyi avuga ice cream.
ali mu kutambula. Ali mu no, aina business mu kibuga. Bade banyi muvuzi wa ice cream mbulidde akantu. Atusenga nze bade manyi. Atuusa awali abantu abanyinga ino okuteekako business abantu bagimanye. Boyata. Kakati banna abakadde abagazaaki. Neba na abasajja Ate munange. Okwana ate bali bamukoze eki bayita abakadde. Bakadde era tugamba bakadde. Yes bakadde naye kigenderwa kye ate nze nkwagadde omugambye toyogera bisiku nkugambye wanneegombako ki ate ali mukuwuuza simanyi gundi mukadde kati abamukoze kino bukadde bwabwe. Olaba eyo laavu lyataddewo ennyo olumala okukombako wetti kasa kayingira ejja kujja ng'esala from 100 to 99 80 70 mpaka we swi battery zikire ddala obutaddawo. Naye wajjukira kinasosa bagamba. Naye olina empisa embi. Exactly. Omusajja yagamba at least kakombeko bukombi. Nayo sente. Era kyenkana obeera ng'omuzinye nanti. Awo wali olabira ddala nga tajja kuwadde n'ekikumi. Wali omaze mupima. Kuba olabera yagula obumere awo. Bu KFC naga kale nguze ebyokulya byange nga mmanyi ogenda sula ekyo kyokka naga sidda wano. Bu baby Myra nkuleetere ki ekyokulya ne mwanjagala mugaati. Nzate neebaka naye buno obuntu buno. Bepanka nti banyeenya obubina naffe tujja bunyeenya. Unazeemu ako omusajja yayaananga. Bana nze muteekeko wamma. Hello, Myra. Wanje? Obadde busy? Just mbadde sikuwulira. Okay. Kakati kyenjagala okugambako. Omanyi omuwala Myra bwe nkutunuulira bwenti. Mbeera nkimanyi nti no oli muwala muto kyensoose okugamba. Alabayo. Ebyo nabigaanyo ebiŋŋamba gye sinjagala ompaane ombuuze kino ekyakunjagaza. Anti era nange byenkugamba. Kale mpaana. Myra. Bino bintu binyuma nnyo nga mpola tobukuta nnyo. Okay. Njogera mpola. Awuliwo nani? Ndiwo Justin nzekka muganda nga ali kufumba. Oli wakale. Tumanya ng'oli yamala n'agenda yalinga kumala. Ebyo si bikubu bannange. Okay. It's okay. Myra oli muwala mulungi. Olina amaaso amalungi. Ate amaaso agali confident. Okitegeera. Myra olina okugamba olina wakula ng'omukazi. Waliwo abakazi abalala bakula ng'abasajja ne bakula ng'omukazi. Okitegeera. Olina figure nnungi. Olina ebbina linyuma okugamba omuntu n'alikwatako. Myra olina obugalo obugonda ate siga nene nga gano ag'abasajja. Okitegeera. Olina obugulu obugere bwo bulinga nga bw'abaana bato bunyumira okwatirira okimanyi bugonda ate ogamba bulina shape nnungi. Osobola okuteeka mu kamwa. Yeah, nga why not? Njagala nkuleko Myra. Mulimu abakazi nga gwe kati Myra tosobola kwambala. Abakazi abasinga bambala 42 na kwambuka engatto. Ne Myra wange ayambala 38, 37. Ebale kuteeba. Yoyo omukazi abanyuma by the way okubeera naye. Nze Myra wange mba mulaba. Naye n'ofuna omukazi ng'ayambala 45, 40. Ebyo sibyagala nkugambye kumpaana. Yovaayo Sharifa ebyo byebinyiza naye gwe toyiga. Kale it's okay baby. Ngamba sorry honey. Kale honey. Honey baby, sweet sugar. Buli kimu ekirungi ky'omanyi. Buli kimu ky'omanyi yegwe amataala ge Dubai yegwe. Kati gamanyi gano g'America okitegeera. Bwe gaba mata oli mata ge Kenya sige gana ge Uganda oba ge Tanzania. Myra nze nkimanyi bw'obeera osisa omutima gwo oti n'ogamba n'ekijja kijje kantomere Sheriff
agenda kuwa emirembe mingi ate agenda ku respectinga era agenda kutwala ng'omumbejja oba n'abakyala like a queen. Sigenda nga kudda mu kigambo. Omanyi ekinyiiza? No. So ngambe bibye wangamba. Okugeza ebigambo nkugambye bingi Mayra. Kati so nkwanemu mu luzungu kale. Okay, bubu ati nguddamu nti yes. Seriously, you are just an astonishing, just delicious, and really whenever I do think about you, I become puzzled. I go mad. I go crazy. Whenever I look at you. Tekamu ebisoko. Ate nkubuulira. Whenever I look at you, seriously, I don't even think of Auntie wuliriza ebigambo bivowala. Okay, it's okay. I know which kuluyogera mu Luganda. Okay. Yeah. By the way, I just like how you treat yourself. Mayra, a lot I have to tell you. A lot. And I would feel more comfortable. Sharif. Yes, baby. Which tribe are you? Seriously, I'm half caste. Kati so njogereremu kale mu lulimi lwammwe. Olulimi lwaffe. Anti mami Muganda, tata Munyarwanda. Njogera mu Lunyarwanda. Lunyarwanda sagala kulimba. I can't tell you nti ndumanyi nnyo. Nyambako by'omanyi. Oh. Inshuti yanje. Yogera. Seriously, Mayra. A lot. Kati mbirese kale mnyize. No, tonyiga. Njogera mu lulimi lwammwe mukakase ntonjagala. Ogenda kunneekangira ku mulyango. Mayra. I can't tell you that I know that language so much. Yogera by'omanyi. Which kind of interviewing is this? What are we on right now, Mayra? Tell me. Are you recording? Because I'm puzzled where I am right now. Ate nga ndikodinga gwe nawe bakurecordinga. Ye nkurecordinga mbitwale wani akumanyi. All in all, yes, I love you. I cherish you. Mu Lunyarwanda. Ndikukunda. Owamahoro inshuti yanje. Iwe omuchwezi omurungi. Kale sila bulungi Sharif, kansoke ndi emmere. Kati so what's up? What's the next step? Kulaba. Auntie, right now today? Kansoke ndi owulidde kye nkugambye. Okay, it's okay. Ngaba ndwazi nga omukwano gubonyabonya abantu. Abachwezi was it necessary? Oli muchwezi. Ye bayira we. Gobadde owuliriza. Abachwezi sibe baagira. Abachwezi twabasoma. Inshuti yanje. Inshuti kitegeeza ki? Nange sibimanyi. Sweetie wange. Oh. Kati oli muchwezi. Oli omuchwezi. Nze ndi mutooro. Andi agambye abachwezi. Iyo tribe. Nga mutooro. Ne omusajja baako kyomukolera. Omukwana alina mungi. Buyika buyisi guti. Aguyiweri mu kasasiro. Nze omukwano ngwaga. Nze nagambye kasatu bana wano. Basina kyenkwetaaza. Ayina naye mu kopi. Azikuwa oli awo ate agulira byakulya buddata biki. Tiako transport ngovayo. Ate anti nali ng'anyo muwa. Nakumani transport. Emmere nenjimulekera naawe nakwatako obukwasi n'ekifi kimu. N'abyesigaliza ya. Obugere bwo yabulaba. Yabukwatako nga ndi mu ntebe ndaba TV. Naje nabubuukira.
obuzibu kale yekubira engoma n'azina nze Maira bali kuteleza kasinki kange omulidde engeri gyayogera ebyo sibyagala njala omusajja nga akambuwalamu yeggwe kino kikiyitawo naye baby yitawo ebyo bigamba mwana wange mwina mubera soft tubanga abakazi tubanga abali mu kweli waze kutula mu ntebe zange yitawo eno Watanga kituufu. Mwagala bakambo. Kala tolabanza. Ate omusajja wati abane oba omwagala. Tiye. Tawumangu. Ono obugerevo njagala mbukwate mbufunyefu. Nze ndaku zino mbadde nina gayi. Ayo ntambulira. Namugwako mu kibuga. Mukubira naye. Setanga namukubira simu. Kono nabudde yanyiziza nati. Kubira yana atuwa ku vibe. Pos nate kuzibu sina ke ya time naye ngogira ku simu leta gwe katoi mwabadde kino yigo badde pepe naye banango yogamba badde ngamulya nakulwaso kalina okundya boy amazisi nengamba maswali la haula nenga nga twerya bitanga twekalakata kiti kikyaguddewo ekyaguddewo sagala kumanyira yakumanyidde zose ndabadde kuwa ondi atayagala kumpa sente ati bebe bagamba nokufuna ende muberako mulavu ate kati mulavu ngezako okugwa nawe mulavu ate gweyagala kumanyira ngambidde baby sina budde I don't have time kambukireko kyokka olabona omusajja gwenkube wagikwata simuwangako nenjagalamu yangulira bwe kimu kya Christmas nokusooka yakugulira Christmas Hello. Hello? Babe. Yes? I'm Shivan. Mumane dehori. Oliwa? Ndiwa neno waka. Nti mbadane ngaka nkubireko baby wange wadde ndi eno. Leero mmissinga omukwano gwo leero nina mungi. Siwulira byoyogera. Siwulira byoyogera nansi. So terere. Baby. How much do you love me? I don't know. It is a lot. I try so hard to see that. Like, can you explain it a little bit? Can you explain a little bit? I can't explain it because I really want you and I really understand the touch. I really want you, but we need time to spend time together and prove it better. Because I can't prove it now. Yeah. Okay. So like, onjagala nnyo. Si sure. Sometimes when you love someone, you need to be loved back. You almost do the same person. Okay, when I be like, I wanna come to your place and visit you and stuff, what are you gonna do for me? Like, to show me that you love me so much? I don't know. Anything will happen. Okay, apart from gifting me or anything, just being there with you, what else can you do? I don't know what can happen, but maybe making love can happen. When you're making love can happen, you can have, apart from giving them a gift. I think so. Okay. Sure. Baby, wali oliddeko ku mimwa gyange? I wanted so much. You wanted so much? How about touching my ass and stuff? Last time you told me that you love my ass. I love it. I love it. What? You get it while you're motor.
Kozi wantuma ne kaliddaluwo. Naye lwokuba bwe mutuukako mbu nina ensonyi. I don't know why. Kati obeera wadda. Anti kati bwe nkutuukako ojjukira omukwano guba mungi mbeera saagala kutunuulira nnyo. Naye ate munaye nze ndaba wani sibano need to spend time together. Do you miss me right now? I really miss you. I've been missing you like nothing. Okay. Oh, that don't put your mind there. So what happened? Ennaku zino sebo manyi n'onnyiiga mbu lwokuba sikuwabudde. Naye gikula buli kaseera. Buli kaseera ziba gikula. Okay. Gikula, so things happen. Let me first finish what I'm doing, then I'll get back to you. Okay. Naye baana lwaki mubonyaabonya abalenzi? Lwaki mubabonyaabonya? Kala kabira buno bina bjabatta. Obo. Kamunyenyeza webati. Ekika mubikola mugenderedde mubonyenya. Webati. Ne twala class no da kusimu omusajja akunoonya eka. Ebyaddala. Zezo pozi ze mukubamu. Ekitegezo nsango bolanga bwetuzizawo ngavume buvumi. Ntambule ngende buba buli mukwetega. Mutwale eri nga neeyongerayo. Kisoboka. Era naawe ogamba. Jukira tebubeera munnika akola mukozi webati. Kikola mu kamera kireke. Gwe akola mukozi bali gwe lino kwasitomulaba nga atunuddeyo. Tonyega okola bukozi gundizo nga yeereeta yekka. Baba nene like azen. Kati nze nakolako omugu naye ng'olina omusajja gwenjagala. Wakolako mu ki? Nakolako mu restaurant. Eri eyo. Naye ng'omusajja mwagala. Kajja n'alyawo mmere oba nga yeera nyi restaurant. Nga yina nyini restaurant. Naye nga mwagala obuwala bumwetega ya. Nenze nali nina my own business. Naye nga nja kujjawo because of that man. Ngenda. Nomwetega. Nga nkonyambala bukoma muno legging just okola mu bukozi webati ngwa weesulanga alonda ekintu ng'omulabye naye n'asasamala okukakkana pitira oyo ajje mu ofiisi yange nentuukayo nenkola bukozi webati. Gwe ate abisobola. N'amaliriza ng'abigudde. Ayina ebbeere eryo lyoba lirimu maginenti. Bannange ngenda Okay, tulikyali ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Ndine Maira wamu ne Harmless Weapon. Yes, ngenda baterako gundi zaabwe, TikTok accounts zaabwe, so that you can follow them. Mba musobola okubalaba naye. Abasajja, I don't know what I'm going to tell you naye. Ndowooza abawala betusanga mu mabbala tusooke betegereza si kintu badde mugezaako tugamba. Si buli akugambye mbu yamugwire. Yanti maina matene mu mutuka mbala musasamala nnyo. Ate muleme kuwoza nti twetunda okwo tekuba kwetunda. Kati wenkeera n'ongamba nkwagala nkoze ntya ne nkugamba onompaayo 5 oba 3 bakiyita kwetunda okwo tekuba kwetunda. Goze ku tebo n'okola ki? Yeah, mba nkubulidde the fact lwaki mba ontwala nkulabe ne ssente n'enkubba because nkubulidde agatali mazima. Nze nako okumpa bukyebiri bw'etaano kati akeetaano nja kalinnyako wuba kagwewo. Ate twagala shopping biki mani nakubuulira mazima abamu yadde temwagala mazima. Uva yabadde ya mmeka? 65. Gwe enviri wesibiriza mmeka? Mitwalo 10. Kale bw'oyagala mitwalo 5 ku mitwalo 6 ne ku mitwalo 10 gye weetaddemu just. Anti kati gojajira bogiyite ya bbeeyi. Nanze kati nze nina ne gwe ngamba anvuga na droppinga nina apartment eri kumpi awo n'ewaffe. Ne mugamba nti ekawuno ne nnyingira mu gate because there is my mom gy'asulako. Naye ng'ate si waffe. Si wobeera. Yeah. Ne munambuuza ennyumba ya mmeka kamu kitundu.
kati wakeeraawo ng'omwezi gutuuse nampaayo 5 sobola kugamba nti kanneegattireko naye ng'ate nnimba mba simukubye yeah. Mupatina ku geeti z'abantu tebagala baswaza fast ng'ogendedde mu buniina obusawo obw'omutwalo obwe omanyi n'omusajja akupima ati gwe wetwala ekilasi ate naffe tulina we tuba tugenda meeting omusajja tulina bwe twambala nagamba wow ndi mwana wa hamu olina gwagamba wakola otya nina gwe nalimba nti ndi mwana wa hamu era akimanyi ali eyo akimanyi nti ndi mwana wa hamu ampa ekitiibwa hamu nowowe namboolaawo nina hamu gwa mugaba tumanyi gyali gwe mulimbira ddala okutuuka ku ekyo Kampala kufera otateekamaako bufere tofunamu nanti ate n'amazima we gaba amangi ennyo mu bulamu akafera abasajja nga bameka bombabala nze nina ne beneebase nabo sibajjukira katongambe benfeze nze wiiki egenda okuggwako oba n'olunaku nga 5 ngayinamu ng'ogafeze si kufera sinkola nenga beba musik oba omufezi oba tuli mulwadde era bye bimu wiiki egenda okuggwako nga sibalanga n'ekibanja nsobola okigula ate mu maaso awo n'ogulayo akamotoka Sharif ogenda kugula akamotoka agatolera kyokombyeko kanale kati ye Sharif ajja kagula mangu kuba spare era tali mu spare nze nina ne gwe nagamba toyo Gloria Buji mbeera naye we are neighbors era sometimes anteekayo newe n'ensulayo nansaba ennamba ye ne muwa gundi enfu nga neya Gloria Buji sigiyina ne muwa enfu nankubira nze kennyini ninayo akasimu akalala awo nenkyusa eddoboozi yeah na can we meet manya bikyawo kati nga gwe Gloria Buji n'omuddamu ki ani mugamba nkyusa eddoboozi nti nga mumanya ka Gloria Buji neddo ine gejo likyusaamu chokola bae oh my god how can I say it who's this eddoboozi lyolikyusa naye ate lyemba njogera Kampala tugenda muvamu tumubalekere mukyatomera ddala and I just imagine how many Sharifs do you have in your phone nga nabo bali ku ntujjo bwetyo gwe how many tumutegedde linnya ani oyo gwokubidde bolina mu simu yo we batyo nga nabo obalimba bwotyo ekirungi kyamwe nti mugenda ewaabwe owa Sharifu wagenda naye bwa Sharifu wagenda yadde teyalina kiyafuna naawe wagayo mpulidde ngejogera wagenda wadde teyalina kiyafuna just nga bomanyi kagadde ni tuli mu kunywa mushewe simanyiyo mwagenda mugadde ne mala ngenda olozanyiza owona kuba ku ntawa jantawamu wano olumu lwankubira video ko nangamba baby I'm high I really miss you I'm in mood of having sex ekitegeeza kati okimanyi nti no n'omubala ogendayo towona koziko nga maze mulimba mundi mu kibada nalowooza abawala tetukyaswala nze siswala fasting nga tondiisa tonsuza mama owange the only thing that I like about this guy like afaayo oba olina kyomusabye ng'aziina azikuwa kati nze waliwo olumu lwampita buzi nangamba ebinjagala kulabako nansibuza emitwalo 10 nga mugeze mu kagadeni just togeze yes nansibuza emitwalo 10 nangamba go home shop your food and stuff sigenda kubeerawo nako bweziti wenaakomerawo ojja tandikirawo olumu nanshoppingira emmere ebiki n'abireeta mu motoka nangamba come and pick the things it's for you lwe twakola interview waliwo abaakukima wano mwakomawa ate kati mwagaza ati enti bwe buno bumukene embirizi mbale kali kamukene ngoeze zikugeza embirizi mbanzira bakatamba nkutwalawa kugambe kalinza omusajja gwenyiza okugamba nti nobera kale ng'oli mutini naye ng'olina waya awontula oli mulungi mukoza engoye ate kati koza ngoye ki ate wayo jagaza ki nsigamba waya y'engoye gireke ogambye walina walimba olubuto nina gwe nalimba olubuto naye ng'ate
sifunangako lubuto ate sirujjangamu ekyo bakyewuunya ate sirigayiso esinga bugambi tomaliramu kiba kimala toli ku family siri ku family ate simira bu pregnancy oba after sex biki simanyi oba ndi mugumba bugumba nze sizaala tetugenda kusukka waawo tujja kuba tweyongerayo bulungi oguddako tuli ku The Truth Media naye nga ngenda bagamba be China awo Joseph very soon tugenda kuba unwrapping everything kulaba nti no tutambuza ekintu kino bulungi nnyo nga oyagala kukola shopping China oyagala kusuubula ebintu osuubudde oyagala bitika bireeta oyagala babikuweereze buweereza oyagala funa wobitereka Joseph China bakikola okitegera fena tugenda mu ssaha nga 24 ndoza ye week ejja 24 fena tugenda mu ssaha ne mbasanga nga temuli wa ssaha wanje ate ngenda naawe mugenda nange wa ssaha mugenda kunsasulira bulungi mugenda ekyo soka tuve mugenda kunsasulira tugambe tugenda naawe okay